enkola nga bulijjo essaawa ziri mmeka mbulira ku ssaawa essaawa ziri mmeka 12:3 tebiri recorded tuli live 12:3 mbalamusizza mwenna mukulikeeyo mu musomo gwe tubaddemu mpozi tusomye kiri guli omutwe gubadde kite mu butubulya bye tusomye ne tubadde tusoma kuki amanyi nga matono mubadde musoma kuki 50 kide kola ki kiri kyokka nkola yakola ki soko kiddemu nkola ya ki nkola ya kuki ku 50 kido nkola yakwebereramu kola ki akafeche abana bali mu class mugamba mutya lasta ugamba otya man we olyawo ugamba soko babuze ke dakika 2 zokwata kazindalo batumide bana Uganda mwenna abebereramu kwata kazindalo president batumide president Kyagulanyi kazindalo kakwate ya 50 kidonalo ntumide president waffe Kyagulanyi naki nalo abamama je mulieyo ekyalo akabonera ambulela weno tuli mu kyalo nete mwogera we tuli mu kyalo ye ba mwatugamba nti eno mu byalo tewaliyo Kyagulanyi tubulire musoke mututabbire Kyagulanyi gyali eno abayo ne bajjajja babakoye mugamba okuva ku macha tuli mu kusomesa twakoye ate nga mbutuufu tukyeyongera tukyayinayo group endala gye tulina okukola ki okusomesa njagala maama wasokewo maama omuyo wana soka abuuze jangu wano bwoti maama kubanga wano ndabika wenyimiridde awa power sokompe mpaka zindalako jangu soko je wano waleka we wali network asagala kuvaawo maama yimirirawo network erietya bananga batulaba oli otya ssebo je ndi ssebo oli otya no ssebo amanya bampita Lutaya Julius ndi eno muvire nekwese kuba si ndi muvire kuba nekwese sinza na kwogerawo obusajja butuyira butunoonya we butulabirako buba butulyamu buli kati tukyaziza bakulu baffe waggulu awo bajje batutulirerire ko obugambo butontono eri president waffe gwe twagala era gwe tugenda okusinza akabonero nkategeera 50 kido atakabonero kali ambulera yes sebo ate kibina kyo kimanyi eyo nupi senta muto wakanamu ekyalo kiyimiridde kiti ayimiridde atya mu byalo wano kati enyimira gyayimiriddemu yene watabeerawo kati ffe abali ffe Bakyagulanye ffe abagenda okufuga ffe bennyene manyi njagala musembeze mpola mumpeereza omwami oyo wakagali mpola nga n'omulala bwajja twagala kuva wano obudde butusazeeko mugambe essaawa ziri 12:3 mpeere omwami oyo akazindaalo sooka omumpeere muzeeyo ogamba otya nedda ssebo ova kusoma omaze okusoma osomye eki 50 kido omaze okusoma 50 kido yes sebo oneebereramu nga lwaki oyigenda kwebereramu ojja kasotta ogenda banga alagalagamu wano ogenda kasotta otya ngenda kasotta nga bwe mutwala nti ssebo weyongereyo ogenda kugamba nammwe obulema sibutokola ki sibuteesobola ssebo abantu mulina okukola ki okwebereramu ensi ezakulakulana okimanyi nti abalema babasasula bwe guli ebizimbe bibaako abalema we bayitira naye bitaliiwo mpozi akabonero ki akabonero ambuleera ekibiina NUP ate pulezidenti Kyagulanyi Sentamu akagaali kano omulembe oguddako omwagulanyi lazima tugenda kubeera bulungi wadde oli mulema tali wange naye omulembe oguddako ogenda kwebereramu tata soko mpeere oyo soko ngambira abantu abaliko obulemu soko mumpeere akagundi mpiti abaliko obulemu bonna balonde kye bategeera mwenna abaliko obulemu mbayita era nsaba tuleme kuva mu Kyagulanyi Sentamu kuba tumanyiye mununuzi waffe ffe tukuze tetulaba presidenti tukaddiye tuzadde abaana naye bannaye tukyuseeko tuli bubi mwebereremu people power oye
mpayo ku soko oyogere ompeyo ne kukaza omukyala balamusiza nze ambasada wa wano nagifunye wano mbadde nakwataganye n'abakulu bano nga nyina bannange ne mabega ne Kampala wano wetuli yogera mbadde ne bannange bembadde nabo nga bulijjo bambuuza otugamba people power niye kyeki ffe tetukitegera nembaga ngenda bayitira ansingako tukisome tukinyonyoke era obwedda kyetuliko buli omu avudde wano ng'amatidde kati era bye banambuuzanga buli omu kasita alabye we tulina okutuukira ambuuza people power etegeeza ki nga mugamba tukube essimu batunyonyola ebisinga ndi ambasada kati manyi kyenyina okukola kubanga luli ate mbadde manyi kyenyina okukola naye nga ate sikimanyi tuve kusoma ku 50 kido ankola yakwebereramu kido buli ku kyalo 50 people buli kyalo yefe manyi 50 kido buli ku kyalo 50 people buli mumanyi bana basajja baveyo wala ne batuwamba bawoza kimumbu batutaasa Uganda okubetwala eri abanyazi kirumanyo kyenako era ndaba nga kiswaza omugenyi bagundi twamusenza ndaba ngesawe tusadeeka mwe mbabulira Isiraeli mulipulira nina obusungu kubanga abajja bajoga batwala si kyekyo omukyala tuyimba oluyimba lw'eggwanga lwaffe omukyala olutalo nga luwedde tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizinga mu Uganda empya tuliyambala engule zimasamasa olutalo nga luwedde tuliyambale engule tulizimba mu Uganda people power tubebaziza nnyo mwena abatugoberedde ku Map Media twatandise kuva ku makya tuli mu kusoma tuli ne high committee tusomesa high committee tuli high committee ne groups zonna ez'enjawulo tuli high committee ne groups zonna tuli groups nyingi nnyo eziri wansi wa map eziri wansi wa high committee tulinawo people power red top tulinawo Map Media tulinawo the young blood tulinawo department of justice tulinawo people's power tulinawo Kyagulanyi the great n'endala nyingi nnyo nga bwe ziri tujja kweyongera okubasalako nate tuli ku nsoma ya 50 kido kwebereramu obudde bwatusazeeko tuli mu byalo naye tulina okwebereramu bino bye tugamba bwe tujja okusomesa bitumala wadde tusomeseza 50 kido ate abantu tulina okubalekera Kyagulanyi tulina okubalekera ku Kyagulanyi ebyaddala temutugamba mbu ate mugende musabe ebipande ewa Kyagulanyi oba ku secretariat tebiriyo oba omuntu yenna abirina ntuukirira mu kabokisi ka Map Media gwe njagala bipande ngamba bugambi biri wali omulimu gwe tugukola gwa Uganda yonna omukama abakume Paulo Polo omukama abakume mwenna ababaddeko Shiva Mutesi mwenna naye tweyongedde kwa tugende tumaliriza session esembayo ate tusobole okugenda kubiddako tusobole okudda oba tunasobola okudda e Kampala oba tetusobole ayizulu akuume atakumira mpeera